Nyinimu aganda dde bw'atyo nannyinimu aba akuba yabageye era kyava aba n'essaki ng'oli gwe bafumitidde engabo mu nkwawa okuyoya kyayagala ebyewaffe Mawokota. Nakakongone na mukono ayengera era baleega muleege ng'aleega eŋŋoma. Ebyengeri eyo mulimu olulyandaggu naddala mu bali magonja naye olw'okuba wamma agali ewala empendo yeegalya nange kyembadde ngezaako kkola singa erya Nawakonyi teryansamba obulago. Batindira bamaga kaddu balige yankoona yabayoya ng'omuyima bw'ayoya amata oba ng'ow'olubuto bw'ayoya ettaka. Kati ebyazinawannama wamma kanjira mbireka kuba ndi mukutaana ng'ate ow'ejjokolera teyategedde. Naye nga mutya mwenna gye muli eyo bannange mbalamusizza kaddu omusubbaawa mukoleeza busummaawa nze mbabuuzaako tulimu akutemyako leero akutuusiddwako ate mukadde waffe Jemba Richard onono muzira ngonge era wangaalira mu kyondo ky'Abawalabu. Leero tuli mu nkumbi kano kansooke nkakwate. Kaakati bassebo ne bannyabo ekintu kye tuyita enkumbi abamu tebakimanyi balowooza tuli mu za kulima eno gye tuyita enkumbi oba ennyanjuliro y'akakabalo. Kubanga yino enkumbi eyikola emirimu mingi nnyo. Bw'oba oli wakola enkumbi oyinza okufuna olugoye oluwanvu mita nga ziizo n'ozisalamu obugoye n'obutunga buteekwa kubeera bweru tukutuku okumanya obuyonjo bw'omuntu bwonna tubulabira ku buyonjo naddala ku nkumbi zino kwe tulabira obuyonjo. Bassebo ne bannyabo njagala nnyinnyonnyole kye tuyita enkumbi. Enkumbi zino z'olaba ziriko ebintu bingi. Ekiyisa enkumbi si lwakuba nti oba kiwabula kulima mikolo giri. Eno enkumbi ewangibwa oba kano ke tuyita ennyanjuliro y'akakabalo ewangibwa n'eddagala olweza n'ebbombo. Bw'obanga wakagigula nga tonnatandika gikozesa sooka ofune olweza n'ebbombo obiyenge. Bw'omaliriza okubiyenga ezeemu zino enkumbi lwaki tukikola bwe kityo? Tukikola bwe kityo kubanga enkumbi zino ziba zivudde mu makubo mangi oba mu mikono gy'abantu abayitirivu. Ate ng'omuntu yenna bw'azikwatako buno obugoye bukozesebwa abantu babiri. Omulala obweru bw'akakwatako oba n'agikubbako manya buli kimu ekikyagenda kigootaanya. Bwe tuba tufuna obugoye buteekwa kubeera bwa kotoni nga buno. Kotoni ng'ono nga tekakalabula nga bw'olaba buno bwonna nva bugula tubulabireko bubeere ng'enkumbi oba buno bwe buti. Obugoye obulina omubiri omulungi ogutagenda kukuluubula muntu. Bassebo ne bannyabo senga omuntu yenna afa ku mmwe ababiri abadde agikozesa mmwe abadde bazikozesa ddira enkumbi oba kano akakumbi okakwata okateeke wansi kye tuyita okweruuba oba okwepaddinga olyoke otema emiranga. Bwe kamala okumulango ogwo tuyita ogw'enkooko. Bwe gumala okubeera nga n'okuziika kuwedde kajjeeyo katwala okafugike mu kitooke. Bw'abanga abadde musajja kibeere kyambidde, bw'aba mukyala kibeere kyannakitembe. Ng'aba olaamirizaako nti omuntu wuuno wano gw'obadde oyagala. Omuzimu gw'omuntu oyo teguba tegukyayinza kudda buli bwe gujja gutuukira mu kitooke. Bangi mubeerawo n'owulira oli ng'ayogera nti nfuna ebintu ebinkozesa ye bijja lwakuba nti gwe bino mubiwakanya abamu mubisazaamu mu linnya lya Yesu. Ozannya n'obuwangwa ogira okyabisazaamu. Bassebo ne bannyabo obugoye buno tebwanikibwa bweru. Bwe bwanikibwa ebweru omusana ne gubulabako kuba buno tebulaba ku musana. Omusana bwe gubulabako mwana wattu omukyala afuuka nabukalu. So nno n'omukyala n'omusajja naye mwattu amaanyi g'ekisajja gabula. Enkumbi zino tezaanikibwa wabweru kubanga senga zikubibwako omusana ekyo nkinnyonnyodde. Tezirabwako muntu atali nnyinizo mu kuzikozesa. Tuyina ekifo mu kisenge kye tuyita oluna gye ziterekebwa era ne zikozesebwa emirimu gyagyo. Kale mwebale nnyo abategedde ekyo mwebalire ddala ayagala okuwagira akanyumira ako
oyita ku namba yange ya 0708292999 abakwefaako nakyo Uganda balina kye bakugamba. Batayino mbyetegudde bw'atyo ow'obusa yeetegula lubale.